عليه وسلم وآله وأصحابه أجمعين. أبو رغاند السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. tumebaza owekitiibwa Allah jalla jalaaluhu atusobozesezza okukuŋŋaanira mu kifo kino olwa ensonga eyina akakwate n'eddiini yaffe ey'obusiraamu. Tumusaba Allah tabaraka wa taala abeere nga atuteera omukisa mu kuŋŋaana kuno. Kakati nategeddeko ku nsonga y'okukuŋŋaana kuno nti kwali kwakubaawo olwaleero, nawakubadde nga nyiiza obutajjirayo ddala kinyusi kya nsonga olw'obufunda bw'obudde, naye nsuubira nti ffenna tumanyi ekyatukuŋŋaanyiza wano. Ekisooka nebaza baganda baffe abalabye nga kino kyetaagisa era ne bakissa mu nkola, n'abakkiriza okubaawo nabo ne bajja. Mwenna mwakoze bulungi. Mateeka gaffe ag'obusiraamu waliwo kye bayita adaruraatu al khamsi. Adaruraatu al khamsi, obusiraamu bwajja okukuuma ebintu bitaano. Nkakasa nti baganda baffe abaami n'abakyala bagoberera bikwatagana ku ddiini, ebintu ebyo babimanyi. Sookera ddala hifidhu ddiini, obusiraamu bwajja okukuuma eddiini y'abantu ebeere ennyonjo. Ekyokubiri hifidhu annafsi, obusiraamu bwajja okukuuma obulamu bw'abantu. Ensonga lwaki mu mateeka ag'obusiraamu mwajjiramu ebiragiro ebitugaana okubeera nga tutta omuntu oba okukola kyonna ekitegeeza okumukosa. Kyajjabo ekityo nga ekinoonyezebwamu kusigalawo ng'obulamu bw'abantu bukuumiddwa. Ekyo obusiraamu bwajja okukikuuma. Kyenjagadde mbitaano kigamba nti hifidhu lmaali, obusiraamu bwajja okukuuma emmaali. Obusiraamu bukuuma emmaali mu ngeri bbiri. Engeri esooka min haithu al adamu, emmaali nga teriiwo. Obusiraamu bwatunuulira emmaali ne mu kaseera nga teriiwo, ne bugitunuulira ne mu kaseera awo nga weeri. Tuba tusuubira nti buli muntu yenna ayagala okutandika okukuŋŋaanya essente ateekeddwa okubaako kyamanyi ku kye bayita albuyuu, kubanga obusiraamu bwatuteerawo amakubo amatuufu mwe tuyita okufuna essente. Naye amakubo ago kyalibadde kirungi omuntu bw'abeera nga asazeewo okukwata lino ekkubo okusooka okumanya kalonda alikwatako. Njabbawayo ensonga bbiri. Ku bulamu bwa Nabbi Muhammadin alayhi salatu wassalam, waliwo omusajja omu basahaba radiyallahu anhu. Yali musajja nga abeera mu kyalo eyo, naye nga ajja n'akuŋŋaanya ku balimi ebirime byabwe. N'abagamba nti munzikirize ŋŋende ntunde, ŋŋenda kuleeta essente. Ne bamuwa tugeze emmaali ya bukadde nga 20, naye ng'omusajja oyo tamanyi kutunda. Kati bwe yatuukanga mu katale wagenda okutundira, nga bano abaagala okugula bebeera muliro muwendo. Mukitegedde bulungi? Tugeze yaguze emboga ennusu 5. Kakati oli bwajja nga ayagala kugigula yali badde agitunda sente mmeka okufunako? Mmeka? 7, si bwe kiri? Asobole okufunako. Kakati oli bwe yajjanga okumugulako n'amubuuza nti eno emboga ogitunda sente mmeka? Ng'atunda abuuza nti gwompa mmeka? Nti nkuwa 3.
amugaa nti leeta. Kati ng'atunda ebintu byonna nga biggwawo, naye ng'essente z'alina okuzzaayo eri okusasula tezikola ki? Teziriiwo. Kakati ne bajjanga okumubanja ng'emmaali teriiwo, naye ate nga n'essente teziriiwo. Ne bagenda ne bamuwabira ewa nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nti omusajja oyo tumuwa emmaali yaffe, n'agenda n'agitunda neggwawo, n'akomawo nga talina ssente. Nabbi n'amuyita n'amubuuza engeri gy'atundamu, n'amubuulira nti anze olutuuka wali nga nyanjuluza byanfuna yange, ng'abantu bajja kino kitunda mmeka, nti gompa mmeka, nga bampa ateeka mu musawo, nange neesanga teziweze. Kati nabbi n'amuwa eŋŋombo gy'alina okukozesa baleme kumuseera, n'amugamba nti bw'olaba omuntu yenna ng'ajja okukugulako mugambe nti la ghabaana. Ghabnu mukimanyi? Ghabnu kitegeeza okudondola, nti bagambe nti abange temungulanga munseera. Kakati era bwe yatuulanga mu katale akaali badde nga akadde kakozesa, yabagambanga nti ntunda ebyange naye saagala nseera, ntunda ebyange naye saagala nseera. Kakati bwe yaddayo agenda okugira nga essente zivaayo, kitegeeza nti nekyo obusiraamu bwakiyingiramu bwe mubulira engeri gyalina okukola ki, gyalina okutundamu. Sahaba gwe bayita Umaru radiyallahu anhu yajja n'ayingira mu katale. Bw'ayingira mu katale n'asangamu omusuubuzi nga mupya nga tamumanyi, n'amugamba nti gwe bakuyita ani? N'amugamba nti nze gundi. N'amugamba nti wazze kukolera wano? Nti naamu. N'amugamba nti ataarifu ahkama riba, omanyi amateeka agakwata ku riba? N'amugamba nti sigamanyi. N'amugamba nti fuluma akatale ogende. N'agamba nti omuntu yenna atamanyi bikwata ku riba asobola okulya riba, si nsonga ayagadde ogirya oba takoze eki, oba tayagadde agirya, kubanga tagimanyi. Kale no bakadde baffe abamanyi kwe kutukubiriza ne batugamba nti omuntu yenna omulimu ogwakkirizibwa okukola amateeka ag'obusiraamu afunemu ssente, bw'abeera nga agenda okugukola ateekeddwa okubaako nekyagumanyiko mu mateeka ag'obusiraamu asobole okugufunamu obulungi mu maaso ga Allah tabaraka wa taala. Baganda bange, ekigambo ekikwatagana ku alkasabu, ekigambo ekikwatagana ku kukola, ekyo kyaffe kyabasiraamu. Abasiraamu nawakubadde nga twanyagibwako buli kyaffe kyonna, n'ebyaffe bye tulinako obujulizi ne bitwalibwa, naye kye bayita taarikhu alhadarati lislamiya, ekyo kyaffe kyabasiraamu. Obusiraamu bwe bwajja ne sisitimu eteeka enkulaakulana mu buli kintu, bakiyita hadara, enkulaakulana. Ekimu ku bintu obusiraamu bye bwassaawo nga nkulaakulana bakiyita addakhiru. Dakhiru kitegeeza omuntu okukola ki? Okuyingiza. Basahaba ba nabbi Muhammad alaihi salatu wassalam baali basajja bakozi, n'abakyala baali bakyala baki? Bakozi. Waliwo abakyala bayatikirira mu bulamu bwa nabbi nga baali bakyala bakozi era nga bagagga. Nga bw'olaba mukyala ki? Tutambulire wamu. Nga bw'olaba Khadija yasinga okubeera omwatikirivu. Khadija yali mukyala mugagga, nga mugagga, nga mukyala wa bwongo nnyo ku kigambo ekiyitibwa n'okukola. Ayina ebimukwatako radiyallahu anha. Wali omukyala wa Abdullah ibn Mas'udi radiyallahu anhu, yali mukyala mukozi nga mugagga ng'ayina essente. Era waliwo omwaka ogwayitawo n'atawa zaka, n'abuuzibwa nti ezaka ey'omwaka guno eruwa? N'agamba nti ezaka eyo yamaliddwawo ebyetaago byange. Yali mukyala mufunyi. N'abakyala abalala abayatikirira nga bakyala bakozi.
kati obusiraamu bwajja ne sisitimu ey'okusitula abasiraamu. Abasiraamu abo baleme kwekuumiranga mu mbeera ya buyinike na kuweebwa. Ekyo ekigambo kigamba bulijjo abasiraamu nibaga nti abasiraamu tetuliwo kubeeraawo buli ssaawa nga tuweebwa buweebwa. Okuweebwa okwo kubeera ku muntu omunafulugojamye atalina kyasobola. Muntu ateekeddwa okukola. Kiriko amateeka ga Allah mu Qur'ani nga bw'atyo wakirambika, kiriko ebigambo bya Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Era olunaku olumu omu ku basahaba yajja ewa Nabbi n'amugamba nti ya Rasulallah, njagala ompeeyo, mpaayo. Omubaka n'akwata n'amuwa ekyokulya n'atambula n'agenda. Ne wayita ennaku kiswa ntuufu, omusiraamu y'omu yoyo n'adda n'amugamba nti mpaayo. Nabbi n'akwata n'amuwa n'atambula n'agenda. Omubaka aba ali awo ng'ate akomyewo. Bwe yakomawo amubuuza nti gwe tolina kyokola? Amakulu Nabbi kutulaga nti riziki y'omusiraamu teteekeddwa kutambulira mu nsawo ya mulala. Kubanga ennaku zino eriyo abavubuka ng'ayogera tafudde nayo naga nti riziki yange ey'olwaleero bwe ngenda okumagamaga bwe nti ngiraba eri mu nsawo yo. Wategedde otya nti eri mu nsawo yange? Era ani yakigambye nti eri mu nsawo yange? Riziki y'omusiraamu teyina kutambulira mu nsawo ya munne mu ngeri ngenderere, eyina kubeera mu nsawo ye. Kakati omusajja oyo Nabbi amugamba alayhi salatu wassalam nti gwe toyina kyokola? N'amugamba nti siina. Omubaka amubuuza nti ki kyoyina mu by'obugagga? N'amugamba nti sirina okuggyako enkutu yange gye neezingamu. Omubaka nti genda ogireete. Sahaba n'agenda n'agireeta. Nabbi n'abuuza basahaba nti kale anaagula enkutu eno. Sahaba n'agamba Nabbi nti kenninawo. Nabbi n'akatunda. Nabbi bw'akatunda bagenda bagula ekikozesebwa nga boolaba embazzi oba ejjambiya. Nabbi kennyini alayhi salatu wassalam n'atwala omusajja ewali omuti n'amugamba tema omuti ogwo. N'agutema ne gugwa, n'amugamba nti gwetikke, n'agwetikka enku. Ne bazireeta mu katale ne bazitunda. Nabbi n'amugamba nti genda ogule enkutu empya. N'agula enkutu empya n'afisa ne balansi. Omubaka n'amugamba nti njagala okukulaba ebbanga lya wiikisi 2 nga sikulaba ku muzikiti mu mbeera eyo. Sahaba n'agenda n'atandika okweyimirizaawo n'akola. Amakulu nti amateeka ag'obusiraamu gajjiramu kukubiriza abantu okukola ki? Kola. Abantu bakole. Abantu bakole. Okukola okwo kuyambako omusiraamu okukkako omukisa. Basiraamu bannange, omuntu yenna abeerawo nga takola, kizibu nnyo kyakumanya nti ayina omukisa oba takola atya oba tayina. Kifaanana ng'omukyala. Omukyala bw'abanga tannaba kufumbirwa musajja ayinza okumanya nti azaala oba tazaala. Kye bayita omukisa kyeki? Kye bayita omukisa kitegeezaamu nuzulu khairul ilahi fi shay'in wa thubutuhu fihi. Kitegeeza okukka kw'obulungi bwa Allah mu kintu ne bunyweramu. Era abamanyi bannyonnyola nti omukisa gusobola okukka mu bulamu bw'omuntu, omukisa gusobola okukka mu zadde ly'omuntu, omukisa gusobola okukka mu maali y'omuntu. Kati tolina ngeri ki yonna gy'osobola kukakasa nti omukisa ogulina nga tokola. Oyina kumala kgenda kukola n'olyoka omanya nti oyina ki? Oyina omukisa. Kati obusiraamu ekimu ku makubo ge bwayitamu tugambye nti ad-daruratul khams, ebimu ku bintu ebitaano obusiraamu bye bwajja okukuuma, bwajja okukuuma emaali. Kati emaali bugikuuma mu mbeera nga tennabaawo. Bugikuuma butya? Bugikuuma n'okukubiriza abantu okukola, bagende bakole. Kubanga Allah tabaraka wa taala yagera ng'ekkuba eriyitwamu abantu okufuna bateekeddwa kukola ki? Bateekeddwa kukola. Tewali muntu yenna asobola kuyitimukira ku kuweebwa.
era nabbi yakigana alaihi salatu wassalam yagamba alyadu aluliya khairun min alyadi asufla yagamba nti omukono oguli waggulu ng'ategeezaamu omukono ogugaba yagamba nti gwe mulungi okusinga omukono oguli wansi ng'ategeezaamu omukono okukolaki oguweebwa abantu babeerawaawo nti mpaayo oyo bwatyo tasobola kuva ku ddaala eryo okweyongerayo bwatyo bwabeera kakati bwe natunuulidde ekipande kino nga bwe kiri bwe kiti kitegeeza nti ate mmwe mulina eddaala we mwagala okujjulukukira okugenda ewalala ekyo nakyo amateeka ag'obusiraamu gakitunuulira waliwo kye bayita asarfu mukimanyi abamu bakiyita almasrafu kyakyusibwa nekijjibwa mu luwarabu luli olukadde olwedda nekiddizibwa mu lw'omulembe kye bayita albunuuku mu luganda kyeki zebanka eyo nkola yaffe ya busiraamu okubeera ne saako mutegeda buluganda eyo nkola yaffe yaki ya busiraamu kino kirimu engeri bbiri engeri esooka allah agenda okutuma nabbi muhammadin alaihi salatu wassalam nabbi yasisinkana abawarabu balina enkola gye bakola bagiyita taaminu era yo amateeka ag'obusiraamu gagirekawo bagiyita taaminu ataawuni amateeka ag'obusiraamu gagirekawo yali etya begattanga nga bwe muli wano ne bateekawo ensawo buli muntu n'abeerako n'omutemwa gwateekamu mukitegeda buluganda nga bakkiriziganyiza nti omutemwa guno gwe tussaamu tugenda guteekamu okumala ebbanga lya myaka 2 nga gundi aleeta 5 ne gundi n'aleeta 5 ne gundi n'aleeta 5 waalingawo abaasinganga ku migabo omugabo tugeze nti gwa 5 ng'eriyo abeera n'emigabo emeka 2 oyo aba agenda kuleeta mmeka aba agenda kuleeta 100 kakati ensawo eyo nebeerawo bagiyitanga taaminu ataawuni nga bwe wabaawo omukubo afunye obuzibu mu kaseera ako ak'emyaka 2 nga teginnaggwako nga bakwata omutemwa gwe nga bakola batya nga bagumuddiza agenda amala ekizibu bwe gwabeeranga omutemwa ogwo tegumumala ogugwo gwe yakassa mu ggwanika banne nga bakola batya nga bamwongerezaako ng'agenda amala ekizibu kye kati abasajja abo ekyali nga ekizibu kyabwe tebayinanga motoka nga ze tulina olwaleero batambuliranga ku nsolo nga bava eno bagenda eno kati abamu ensolo zaabwe zalwala ezimu zakaddiwanga ezimu zamenyekanga kakati nga gundi ensolo esenga efuna obuzibu nga bajja mu kittavu nga bakola batya nga bamuyambako bakiyita taaminu ataawuni enkola eyo bwetyo yasigala mu bitabo byaffe ebya fiqhi ebyeddiini ebikadde ebyedda bwe bagenda balwanyisa obusiraamu ne babumalamu amaanyi kati ekimu ku bintu bye batuggyako ate bo ne bakyonoona kyekyo bamanya nti abantu basobola okugatta ono n'aleeta noni n'aleeta ebibadde 5 ne gifuuka emitwalo 5 ne gibaako kyegikola nga kyabwe nga bo kati bekyo ne bakituggyako abo abasajja baali tebalina kyebamanyi bwe muli abalina amabanka amanene abalina biki baali bantu ba wansi nnyo byonna babijja busiraamu kakati ekyo obusiraamu bwakirekawo wabula ne buteekawo mateeka agakirambika nyinza obutayingira nnyo mateeka ago wabula njagala kubategeeza nti saaka efaanana bwetyo yasookera muki yasookera mu busiraamu waliwo ekirala nga kyatandikibwa sahaba bamuyitanga Zubairu ibn al-Awwami radiyallahu anhu yali mukoddomi wa Abubakar Siddiq radiyallahu anhu y'omu ku basahaba abaali abasajja abagagga kakati yeki yayina kye bayita alwadii oba binategereka mu Luganda alwadiu mwakiwulyako wadiu nga kiringanga gwe bwokwata sente nozitwala nozitereka mu bbanga bakiyita tawdiu noziteeka mu banka wano waliwo alina akawunti mu banka nam wali alina akawunti mu banka ekyo kyokola ekyo okuteeka sente mu banka bakiyita alwadiu wabula esente ezo bano abazitereka balina kebajjako mukalaba kebajjako ako
ak'okuzikuumira saagala kagenda mwako. Ate abamu balina ke bakongerako naye sijja gendayo. Kati Zubairu bin al-Awwam radiyallahu anhu yali musajja mwesigwa nnyo, abantu bamuleeteranga esente ne bazimuteresa. Kati ye kiyakola kigambibwa nti Zubairi ng'oggyeko kiri ekyassaako obusiraamu gye bwakakasaawo yasiŋŋaanibwawo, naye ate yasooka okubeera ne banka, ye yatandikawo banka. Ekyo mukitegedde? Ekyo kikwate kiyiga okiteeka ebyafa ebyo manyi busiraamu. Era bwe twabeeranga tusomedda ne batubuza nti awwalu man badaa assarufi, eyasookera ddala okuteekawo banka mu nsi yonna so si busiraamu. Tugambye nti yani bamuyitanga Zubairu ibnu al-Awwami radiyallahu anhu, ye yasooka okuteekawo banka. Yateekawo ng'ayina daiwan, ng'ayina eggwandiisizo nga ddene. Bamuleeteranga ebyobugagga byabwe ng'abitereka, ng'atereka goldi, ng'atereka zaabu, ng'atereka biki, nga batuuka ekiseera nga babinona nga bagenda. Kakati yagenda okulaba ng'asobola okugwa mu riba. Mukitegera Buluganda ayina ke bamuwaayo ak'okutereka, naga nti la tukikyuseemu tukiyite kye bayita alqarudu. Alqarudu kitegeeza addayini, tukitwale ntyompoze. Omusajja nga bwaleeta obukadde 20 n'abumukwasa, endagaano gye bakola nti akoze eki, amuwoze so saamuteresezza. Kati Zubairi ng'akwata sente zino ng'atandika ozisuubuza ng'azikozesa, ng'azikozesa. Kati oli we yaddiranga ng'ayagala sente ze ng'azikwata ng'akola atya, ng'azimuwa, wabula yamugambanga nti zikoze bwe ziti tufunyeeko amagoba bwe gati, nga bagabana amaki, nga bagabana amagoba, nga kyakola ki, anoonya atya okugwa mu haramu. Kati awaliwo ensonga bbiri. Bw'omala okutegeera kiri nti eyasooka banka n'agiteekawo mu busiraamu yali Zubairi, n'ateekawo n'enkola abamanyi gye bagamba nti lwaki yakikola bw'atyo, yakikola kutya kugwa mu haramu, kiba kitegeeza nti nsenga mubeera ne kasaako kammwe nga kano ne mugenda nga mukuŋŋaanyizaamu akasente, tewali mutawaana kubanga kasente ako kakola ki, kagenda kasuubula, naye nga senga kabeera kasuubudde mugabana amaki, mugabana amagoba mu mbeera ya taraadi, ate ng'embeera ya mumakkati bi'awnillahi tabaraka wa taala. Kati obusiraamu ne bubeera nga bwajja okukuuma sente nga weeziri. Tugambye nti okubaawo kwa sente oba obutaba bwa sente obusiraamu bwazikuuma na kutukubiriza kuzikola, ne butulambikira emirimu omusiraamu gyakkirizibwa okukola abeere ng'akola atya, afuna sente. Obusiraamu omulimu gwe bwasinga okuteekako ennyo essira gwali mulimu gwa busuubuzi. Allah yagamba mu Quran, wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama riba. Allah tabaraka wa taala yabakkiriza okusuubula. Okusuubula ogwo mulimu gwaffe gw'abasiraamu gumanyiddwa. Obusuubuzi mulimu gwaffe gw'abasiraamu ogumanyiddwa. Era ebitabo byonna ebya fiqihi bw'obeera ng'obisomye, omukaaga, Bukhari, Muslimu, Jamiu Tirmidhi, Ibn Majah n'ebisigadde, osangamu kye bayita Babul Buyu'i, ekitabo ekikwatagana n'okukola ki, n'okusuubula. Okusuubula mulimu gwaffe. Kati wa ahalla Allahu al-bay'a, Allah tabaraka wa taala yatukkiriza okusuubula. Okusuubula yakufuulanga kuli halaali gye tuli, wa harrama riba, n'atugaana okulya emaali eyaki, eya riba. Kakati ekyo kitegeeza nti okusuubula gwe mulimu ogusinga okubaamu omukisa. Ng'era bw'olaba okulunda, ng'era bw'olaba okulima, emirimu egisinga okubeera mu baraka giri emirimu emeka? Giri emirimu 3: omulimu ogw'okusuubula, n'omulimu ogw'okulunda, n'omulimu ogw'okulima. Egyo mirimu gyaffe gy'abasiraamu nga bwe kimanyiddwa ti basahaba ba Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam baali basajja balimi, baali basajja balunzi, baali basajja basuubuzi. Amataka bagatwalanga nga ga kitiibwa, nga tebalinganga mu ab'ennaku zino. Omuvubuka abeera n'akataka ewaabwe yeggomba, n'agenda n'akatunda, n'ajja ku kibuga n'agula bodaboda. Ani yagaa nti bodaboda mulimu oguli awo gulimu amakulu? N'agenda n'atunda ekibanja acres 5, n'ajja mu kibuga n'agula fuuti 5 ku mmeka? Ku 10, n'azimbamu akayumba. Mbondo tuli mu kibuga, naffe tubeera Kampala mu mbeera bwetyo. Basahaba ba Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam bakuumanga ettaka kya bugagga. Ffe twali ku university nga tusoma,
waliwo madda nasooka kugikyawa bagiyita mabadiu al iqtisadi, emisingi egyebyenfuna. kakati omurundi omusajja lwe yajja mu kibiina okugisomesa, tugisoma omwaka ogwokubiri, tugenda okulaba nga ataddewo ekigambo nti emisingi egyebyenfuna netugumiikiriza. nemubuuza nga tumaze okusoma nti ffe tuli bawalimu, tusoma buwalimu, ebyenfuna bitukwatirako wa? Ebyo tusuubira nti bali abalala bahaaji baani basome ebyo, ffe tuli bawalimu. Naŋŋamba nti mwana wange, abawalimu mmwe mukakatira ddala okutegeera ebyenfuna okusinga abalala, kubanga mukuŋŋaanirwako abantu bangi. Munaabeera mutya mu bantu abaavu? Mulina okusomesa abantu abyenfuna. Twasomeramu ensonga zaali nyingi abooluganda mu bintu ebyo. Kati obusiraamu ekimu ku bye bwatunuulira nga kikulu, era nga abasiraamu bateekeddwa okukisaako essira, ekigambo ky'okusuubula mulimo gwaffe. Wabula okusuubula okwo Allah yatukkiriza okusuubula, n'atugaana okukola ki? N'atugaana okulya riba. Omuntu yenna bw'obeera ng'oyagala omulimu gwo Allah tabaraka wa taala gujjemu baraka, gezaako oguteekemu riba. Kale nno obudde bulabika ng'obunkute Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam olulala, era nga bwe nabedekedde mu lukiiko nga lwa busiraamu, njagala tuwumbewumbe bwe tuti. Ensonga esooka okubalaga nti kino kyemukola kiri mateeka gaki ga busiraamu. Tugambye nti obujulizi kyekiri basahaba abasajja kye baali bakola abawarabu, kye bayitanga taaminu ataawuni. Bateekangawo kasaako kaabwe buli muntu ng'aleeta, ne bateekamu ne bateekamu ne bateekamu, ne kabeera nga kabakulaakulanyanga. Era ekyo kyekimu ku bintu ebyalekwawo amateeka ag'obusiraamu nga kikolerwako. Ekyokubiri, akantu kano katandika bwe kati nga kasaako. Banki ezisinga okubeera ennene zitandikira mbuntu obufaanana nga buno, ne kagenda nga kalampola. Nembaga nti eyasookera ddala okuteekawo banka bamuyitanga ani? Bamuyitanga Zubairu ibn al-Awwami radiyallahu anhu. Yali musajja mugagga, nga musajja mwesigwa, n'agenda agaggawala n'afuna ssente ku nkola eyiye. Bano abagenda balwanyisa obusiraamu ne babusaanyaawo, yemu ku nkola gye beewola, wabula bo ne bagyonoona ne bagiteekamu riba ne gasiya omulala mungi. Tufuna omukisa mulungi bwe tufuna abavubuka nga mmwe, abaami n'abakyala, abatunulako mu bintu ebifaanana nga bino, okwawukanako ku bawalimu abakadde ab'edda abatunuliranga omuzikiti gwokka. Babeeranga waawo abawalimu nga ye atunulidde sadaka yokka ya muzikiti, kebaleese kekake akataze n'anyiga, kebaleese kekake akataze n'anyiga. Ekimu ku bawalimu bye bateekeddwa okukolera abasiraamu n'okubalaga ensonga ezirimu enkulaakulana, abantu bakulaakulane nga bo bennyini be babakulembedde mu nsonga eyo. Kaakati amabanka gano ge mulaba mu mawanga agagenze mu maaso gagaziwa naye nga gatandikidde embuntu butono. Kye mulina okukola mwe abalina ekyo, mulina okwekwata ku nsonga ssatu. Ensonga esookera ddala hifidhul amaana, okubeera abeesigwa, kubanga oluusi ekisinga okwonoona ebintu bino bwe bwesigwa okukendeera. Wali ku wino wali kitutewo akabanga, waliwo omuvubuka yajja n'atandika kasaako ngaako, n'akuŋŋaanya abantu. Baali bangi nnyo, ne baleeta ssente ne bamwesiga. Watuuka nga watuulanga abantu bajjudde bujjuzi buli lwa mukaaga ng'olwaleero baleeta. Bwe zaawera n'adduka n'akola atya? N'agenda. Abantu baali awo emiranga gyali gy'amaanyi ng'abuze. N'aleka ebizibu kubanga yali aliraanye omuzikiti, nga imaamu wa muzikiti, n'aleka emitawaana awo. Naye wagenda okuyita ebbanga ery'omwezi nga takyalina wadde ennusu. Kati oluusi sitaani egamba omuntu nti bwe naayoola buno obukadde 50 nja kuba bulungi. Teri maali yonna ya haramu ebeera mu baraka. Era bamanyi batugamba nti bw'oba oyagala buli kyonna kyokola Allah akiggyemu baraka, gezaako kitabikemu haramu. Kati obwesigwa. Ekyokubiri, obugumiikiriza. Ekintu kyonna ebbanga lyekimala nga kigumiikiriziddwa kivaamu ebibala. Istiijaalu, nabbi yatugaana okupapiriza. Ekisemberayo ddala okukola n'amaanyi, okwerekereza. Kino kye mutandise ng'ekitono bi awunillahi tabaraka wa taala. Allah senga abeera 10 n'akisaamu omukisa,
kisobola okugasa abasigadde. N'olwekyo nti taaminu ataawuni gye muyita saako eyo mateeka ag'obusiraamu weeri. Bw'ebeera ng'evuddemu almasraf n'evaamu banka ffe abasiraamu ffe twasooka okutegeera nti omuntu atereka mutegeda buluganda neyejjako ekikye n'abaako gwakola atya gwakiteresa. Kati Zubari kyeyakola kiye radiyallahu anhu bwe yatya nti muyinza okuyingira mu riba n'abaga nti mumpolenga bwozi wonojjiranga esente zo nga weeziri nga nzikozesezza nga zizadde n'amagoba, si mutawaana okubeera ne kasaako kammwe esente nga bwezibiwerawo muzisuubuza insha Allahu taala naye nembeera baki nembeera balambulukufu mu nkola eyammwe ey'emirimu. Suubira insha Allahu taala nti ebyogeddwako bisobola okubeera nga tebijjeyo bulungi mulamwa, naye Allah bw'anaaba atuwadde omukisa tujja kuddamu tusinkane insha Allahu tabaraka wa taala. Jazakumullahu khaira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kankwanjulire Al-Bayan Quran Memorization Center eyiganga. Al-Bayan Quran Memorization Center somero ly'abawala n'abalenzi lyaniriza ab'ekisulo n'abava waka lya nasale ne primary okuva ku P1 paka ku P7. Tusomesa abaana okuva ku myaka 4 n'okudda waggulu. Lisambisa amagulu abiri, lisomesa eddiini n'ebyensi. Ate nga abaana bonna tubakwasisa Kurani ku mwoyo. Tulina ne center number ku Al-Bayan Quran Memorization Center. Ebyokwerinda by'abaana biri gulugulu. Tulina CCTV kamera ku ssomero ezituyambako okumontalinga entambula y'abaana. Essomero lyaffe lirina ekikomera ekitangira abaana okumala gatayaaya. Tusangibwa Iganga Kaliro Road ku Masjidi Jamia ewa Sheikh Uthman Shabani Ngobi. Tufunire ku 070 12 11 21 ne 070 45 36 91 oba 072 nkagamukaga nsanvu 10. Leta omwana wo ku Al-Bayan Quran Memorization Center togenda kwejjusa. Al-Bayan Quran Memorization Center. Quran is my behavior.